alien skin, please cool down. Nga bolowoza. Chechi dako. Buli kaseera otambulira mu buli kaseera otambulira mu losses. Ogenda ko madokola loss. Buli kaseera obeera okanike emmotoka bazikuba. Recently omwana Joram yakafa. Emmotoka ne ziyiika nenda alikyali ku police. Era nendala waliwo era wali kacyawo. Emmotoka zo ne bazikubeera. Abafiiki Gaza bakulumba ewuwo. Simana bakyova wantu awo. Ate wawe yagulawo. Wanaddawo n'abajja mulumba weera. Omuliro mala gukoleza. Kalagana yekumire endulu oba naye kenyina akendeze. Alien skin. Kendeze embeera gye mutambuliramu. Ekintu ky'okukuba abantu mu lubiri tekyali kituufu. Ekintu ky'okulumba ekisebo kya Nuupu tekyali kituufu. Nze mbyogererwa kukwagala mbyogeza omukwano muyitirivu lwa nsonga ki sirina kukulinda kusanga ng'ofudde sirirwadde kusanga mwana wa fango ninga ye mufu singa abaana ba Nuupu mwabasanga ku kitebe singa kuliko omufu eiza babasiba amayisa mwe musagana okusaba bajja kutwala mpola mpola baatwala abaana ba Nuupu bana bakavayo basanya mama fango ni omukyala fulofiga nti munange bagamba nti omuntu akwagala ebyaddala takuleka n'ogwa mu nsobi nga takubuulidde nti omuntu atakwagala yoona akulaba ng'ogwa mu nsobi ate n'asigala ng'akuwaana so mama fangoni ennaku olwaleero avuddemu omwasi weewaawo abantu bakinterpretinze oba bamisinterpretinze information ye ne bagamba yeefuulidde alien skin era amwogeredde naye nze ndowooza ayogedde ng'omuzadde yenna yandibadde abuulira mwana we omuntu omubuulira amazima okusinga omusudiya so ye avuddeyo n'abanga amubuulira ekituufu nti munnange otakendeeza ku ffujjo ojja kubanga buli kimu ky'okola okibalira mu losses tikubanga okoze losses nnyingi n'essaawa eno kateyakakati we twogerera almost esente zonna z'okoze mu gundi mu sizoni eno kale mu festive season zonna kati tolina kugenda kubanga ofiisaawo zonna ajja kugendamu kubanga olipeyeringa ebintu byo ebintu ebyayononeddwa ate osigala era nga olina amabanja kubanga olina okubanga ebintu byonna obizaawo munnange amawulire mangi nnyo ddala naye nga abantu ab'enjawulo bo beeyongedde okubanga baserebretinga okukintu ekikolwa kya palaso abamu ne beeyongera okubanga bakubamu ebituli bagamba nedda bano batuzannyira ku buwongo nti abamu muyinza okuserebretinga nti palaso yakibakoledde nti nedda naye ayina kaabala abamu bagamba nti ono abala sho nti abala sho ku baana ba NUP nti amanyi nti kati kwe yakutte ku oyo mwena mujja kugenda speed mu muwagire nti ate ne gavumenti emanyi weekwata nti emanyi nti abaana ba NUP mbu kati wookwata gwe bataagala nti abo bonna bakola ki bajja mu bungi okukuwagira bigenda mu maaso nze ndiwo kubanga bikola ki omwana mulenzi Bumalu Kiseka ye teyasanyuse yadde n'akamu agamba nti babawuddisa era mukambwe mukko bibino ebigambo bye Kasajja Kamayanja family tukamanyidde ddala tekabangako kaffe tukamanyidde ddala nti si kaffe abo bagenda owagira omuntu bamala bateerako kasimu nti muwagire ono aba NRM bonna gwe muliko gwe musuusuuta nabo gwe basuusuuta muli ku video mutambuza internet bagikutte internet bagiwambi okategedde ezze mu ngalo zaabwe ng'ani abayambako mmwe internet bagikoze ki ezze mu ngalo zaabwe ng'ani abawayambako mmwe mu abaana b'enkyukakyuka mmwe okategedde mmwe akawunti bugenda kujja mu bungi okumakinga sure nti teri kubuusa baana yensonga lwaki bwabadde bwagala kutukuba omwaka guli eri oguwedde butukube bututeeke wansi kubanga bukimanyi fe tulabayo fe omulabe tumulaba tulaba n'obubadi bwatusuulira pulojekiti zaabwe tuzikuba kati tomanyi sente ze batadde mu kipulojekiti ekyo kyolaba tozimanyi bataddemu sente empitirivu mu ekyo kiprojekiti
kati nakyo tukikola ki Museveni akimanyi nti senga tetwejjaako buno bukisekka obulaba buli kabadi kaffe bonna bagoba likes bagoba following bagoba kukuza akaunti zaabwe bapositinze omunyampi abatulimba bulijjo nti baagala nnyo eggwanga lyabwe bahayipinga omunyampi abatugamba bulijjo nti omutima gwabwe gwagala ggwanga lyabwe omunyampi tewanayita na myezi ena mubadde mukakuba ka famire konna mubadde mukakuba nga mwakasuula kati ate mukomyawo kati bano abantu umali tuseka yeka waliwo n'omukyalo omulala naye avuddeyo n'agamba nti bannamwe nti muggula amaaso nti bano abantu bali mu katembe era bali mu ssente zaabwe ze bakola era agambye nti bino ebya Palaso bye yakoze mwe munaavaayo mubuukire musanyuke nti naye ye ali ku ssente ya gavumenti gy'akola. Palaso ebyo byonna bye mutuzannyirako bya bwereere temusobola kutandika kuba biyinja ebyo namiggo abantu ne batajja nga tebabawulidde baba babawulidde temwabadde na mmundu wabula babawadde obuwumbi bwammwe obw'essente ne mugamba nti mugende muzimbe ekintu kyammwe kubanga mubadde mugudde ne mulowooza nti n'abaana ba BNUP bajja kukola ekyo kye mukoze temutusiruwaza ffe bannayuganda tuli bagezi nnyo bamaze obbawa obuwumbi bw'essente ne mulyoka mutandika okukola ki okukola ebyo fujjo lyammwe nga mwagala okwezimba temujja twezimbiramu mwonone ebintu byammwe mukole bye mwagala kuba mwasoose nakweyombyayombyaamu nze nabalabye mwasoose kweyombya nja kukuba nange nja kukuba gowakedde eri kuba bamaze obbawa ssente okiwulidde teri agenda bagoberera ensi yakoowa si yekka abantu bangi abakambwemukko ku nsonga eno abamu bo bagamba nti ebintu babirabira wala nti ono ayina kaabala either waba tababalako sho ababalako ki ababalako buwagizi just okubawudiisa nti waba tababalako sho nti bamwagire ku sho gavumenti yebataddemu ssente nti ekole ki ebadaivatinge ku mulamwa gwe babaddeko nga sinaba kuwoninga kasajja kano ka Palaso kansooke nkujjukize gwe omunauganda osanga bino ebintu ogenda tandika obbitegeera gye tulaga nga bikwanguyira obbifunamu like obbisengejja n'obifunamu ansa state esobola okubeera ng'ekozesa abantu aba babiri naye ng'ekimanyi nti omu ku bo kuliko agenda okukifunamu kuliko agenda okufiirwa oba omu ku bo kuliko agenda okufa kuliko agenda okulamuka yeri incident ya Sobi nti ye yafa banne ne basigalawo babbi banne kati kwene ensonga yakano ka Palaso kano ne Alien Skirt tude Alien Skirt yali mukola ki mukafiiramu akafiiramu atya nti bamuwa assignment n'agizannyiramu olw'obusiru bwe okiwulira essaawa zino bamutaddeko kompitita we mbu gwe balina naye biifu kuba biifu yennyini state ye bagiteekamu teri mulala kyova olaba tudde bino weebiri nti ye esobola okuba ng'ekozesa abantu aba babiri nga bonna ekimanyi bawagira NRM naye nga yo missoni yaayo yakubeera nti muggusa ekyo kyeyagala mugguse yo tefuddeeyo nti oba ani agenda okukafiiramu oba ani afiirwa okitegeera ekintu ekyo si kasinde nga ne bagenda okwonoona bajja kumurifandinga of the job well done oba mukitegeera bajja kumurifandinga of the job well done okitegeera kati essaawa zino eno kano ka Palaso olwamaze okubeera nti nno bateeseteese ekintu kyabwe ne kafuna n'oluyimba ne kaluteekamu Kyagulanyi Palaso ja Kyagulanyi mu ntalo zammwe Palaso ja Kyagulanyi mu ntalo zammwe ez'ekisiru bwe muba musazeewo okusiruwaza Abannayuganda bonna badde kwono nosensi wammwe mbu simanyi wadde alien skin awagira state ne Palaso awagira state naye ffe twagadde kasita bamutukubidde mwe abayina yentegeera ennafu waliwo omwana gwe bagenda osanga kukuba bamukube emmotoka mwezi entalo zaffe waliwo abaana abaggeto be bajja otandika poliisi ogenda ng'ekwatakwata abaana mu ggeto
abatali even connected ku zino incidents ezituukawo okiwulira abatali connected ku zino incidents z'abaana abaana bano essaawa zino olutalo lwe bali mu kulwana mwe temumanyi gye luyinza kukoma zino entalo z'abantu nti no beefuula ba gangster nga naye gangster ovanga kuba eri abalwana edda nti balinanga obukukulu bwabwe nga beekubanga abantu naye nga tekiri funded naye ekintu ekirimu akasente saalumanya ne naalumanya balugenderamu essaawa zino eno bakimanyi nti no omwana wa ghetto yakoowa kati batandise oteekawo ebyo bifight byabwe naye nga mukimanyi bulungi nti no waliwo abasinga obungi abagenda olugenderamu waliwo abajja okukwatibwa wekibeera nga tuyina state ekwata abantu mu kimugunyu ng'ejjako amatala ne batandika okuyingira ennyumba z'abantu ne batandika okubakwata okiwulira abaana b'omu ghetto ebyo bibaddewo okiwulira bibaddewo mwe gweka palaso ebyo bye weesiriwaza muno simanyi oteeka Kyagulanyi mu kiyimba kyo zannya muzannyo gwo naye temututeeka mu bisinaaga byammwe temuteeka mukulembeze waffe sorry palaso oyagala kutapinga eno otapinge n'eriye mbo oyagala okulaga abantu nti eggo oyagala nnyo Kyagulanyi era agezaako okwatakinga Kyagulanyi ovaawo nnyo bubi naye gwe ssebo naawe okolera state tosobola kwagala Kyagulanyi gwe kapalaso tosobola kumwagala okiwulira so mulekerawo okulowooza nti no mugenda kuyisangawo be muyisizaawe omunauganda kati saawa zino waawulira oluyimba ekimujjira mu bwongo ekimutula mu bwongo olw'okuba omeshonize Kyagulanyi oli agamba nti palaso okitukoledde no okikoledde abo abasirusiru nze siriimu mu abo bwe mbeera musobola osiruwaza abannayuganda bonna nze ndi omu atagenda kusiruwala kwono ssaga wammwe kwono kasasiro wammwe gwe mutandise okuzannya nga twolekedde akaseera ak'omunnayuganda okubeera nga yeenunula ku gavumenti eno ereetedde ebintu we biti okubaawo nga twenunula ku gavumenti eno omunnayuganda waabeerera nti naalina okubeera ng'afokasinga nti essaawa zino tuyingidde omwaka ogwakalulu omwaka ogwakanaayo kyanyi mutandise okuleetawo bino bikomedi byammwe busimanyi mwerumba nze n'omuntu agamba busimanyi baasizze emmotoka ze yeyazigula mbadde bamuwampe ani yazimuwa nze siri omu kube mugendo siruwaza kuba nze saagala kuyaka nze siri wansindika njake simanyi nnyo okubamira bintu kyovulaba newowamu kuba oluyi nze nali omu ku bannayuganda abaagaana oyo komedi era saamubayinga ate entegeera yange yamala nesucceedinga kubanga namanya waki kyakoma wamuleeta mu media wamuleeta abantu okumwagala gwe kennyini kapalaso waleeta alien skin omwagala kati essaawa zino ogezaako omumukuba omujja mu bantu mwemulowooza muno tetutegeera katemba wamwe jagwera mujje Kyagulanyi mu bintu byammwe ebyekisirusiru Bugambye abaana bakambwemuko bagamba bw'obanga abadde awagira bulijjo ali luddawa tubalaba nti naye lwakuba nti kati bamanyi switch nti mu bannange mugule amaaso wide open nti bano babakozesa ye omuyimbi Manusulu Semanda abasinga obungi gwe mmanyi nga King Saha naye yine endowooza ye oba kyayisaawo naye muki ku mbeera eno eriwo wakati wa Palaso ne Alliance Game what wayogedde era mbeera yemu video ziveyo abantu bazirina baziraba nogambi waliyo ina kiwalabu nze kelini nali emisana nga tewali control nenga ne polisi bwiri enentambulawo ekiro nali ku video nga ndaba embeera gye nali reflecting omuyimbi wabayimba muno mulinda abe ku stage olimbe ekikozi kyajja Jasmine ku stage a days before ezinaku ezayita nga baziyimbira Jasmine ku stage era bali bakomewo bajeyo Palaso era nga bandiyagadde okunsanga banzigeyo era ojja kulabayo ku shonga tuyimba tukutejamira tututusaawo anti sagala mutukunsanga ku stage bino bye byasanze bano kati okuwerinda nze nkantambule ne weponi yange nyimbe nga lipe eri mu ngalo kundeze ngejambi yange kutte nzire mu muwomya ngire jambi yange ngikutte linnya ku stage toli backup wange gwe nkusindise jambi yange uzeyo kuba polisi egano tuyamba ebivulu byonna birina kuba protected by police. Ate olumaze ebyo n'alyoka ayambalira Bebe Kulumba oyo omusiru talina magezi munnange
bingi nnyo abo nabo balina bifu waabwe simanyi oba naagwadde oba birikomenkerezebwa bitya naye nga byo nabyo byeyongera bibiri Bebe Cool ne yavuddeyo naga nti mwami Kyagulanyi anoonya oyo musiru nnyo mwana oyo omusajja gw'olaba ku nnyimba zonna zennyimbi omwaka guno mbu talina ye lwawulidde oyo omusajja musiru nnyo muviireko naddala muviireko ddala toddamu nakumwogerako oyo let him lie low like an envelope. You don't want to listen to what he said. Anti si mugezi omuntu atali mugezi ogera muwulirizaako ki tetulina time na space wetutereka busiro fetutereka byamagezi oyo ye buli lwavaayo kya atalinga out temubadde sense is a no sense man. Let's listen to what he said. Yakugamba nti mwami Kyagulanyi amaze ebbanga nga tayimba ebya music abyesonyiwe. He's out of touch with the reality mu music industry. Kikwasa ennaku kati osaasira baana be gwe ovaga ku muntu nga mutowe naye nga tamusingangako oli gwayogerako mutowe naye tamusingangako betasingangako Bobi Wine yadde n'omwezi ogumu nti kale mu wiiki eyo namwetikka Bobi Wine yasooka lutwala bebe e Bulaaya enyamuzi ogumulinyisa ku nnyonyi ate zikambabulire mwe tagenda baddamu musuuza ne banno tagenda baddamu naye munakola interview endala enkyaye nkambwe bweti ffe tugenda baddamu well kati bana basojja Bobi ku Luwonza bavumira byayogero bagamba wamaanyi bebe nkubuulidde Kenzo wamaanyi n'abalala bamutya si wa bulijjo fakatera okuyitaayitako naye si wa bulijjo Bobi yafuuka mulala munene nnyo wanjawulo nnyo gotya ate bagambye asinga ne baboosi baabo nti ne bagata ku luguudo lwe lumu oyinza okuguwulira munene nnyo kakati buli muntu ageza kati abantu munnange mbe bikyeyongera era nga bikyagenda mu maaso ffe we tuli okubanga tukutuusaako naye bifu mu music wa Uganda ali komadi era birigwa bitya byo bikyali biwanvu era nga tugamba nti ffe tweyongera okuba nga tugakuwa era nga tugakutuusaako tuula butuuzi kalira nywera ate nga tuze eri ku bya Fangoni waliwo omwami amanyiddwa nga Fangoni Father ye avuddeyo naawe endowooza ku ebyo ebintu ebyabaddewo weewaawo abantu abamu bagamba nti ebintu bino abayimbi baabanga n'eggaali babaddewo nazo ba Bebe ba Jose ba Bobi Wine nti naye eggaali zino zaakomanga eyo mu bivulu naye nga tebeerumba waka omuntu kwonoona ebintu by'omuntu ewaka anyway akankuwe tuwulire endowooza yonna. Fangoni Father nga bulijjo ebiri ku Fangoni Forest si birungi naye buli kimu kijja kuggwa wabula message eno njagala egende eri security ya Fangoni Forest. Ekisooka abayimbi bulijjo bafuna obuvuyo ne bagugulana bati bikoma ku street ne bikoma ne mu concerts wabula kati kino kyatulaze nti security ya Fangoni Forest kirabika etambula ne kimenke mu concerts kati mu kutambula naye olwokuba nti bonna baba bagenze batambula ekiro kiramba ne bakoowa bwe bamala okukoowa bonna bakomawo olumu ne alien skin ne bawummula kyabulabe nnyo nno nti bwe bamala okuwummula bonna omulabe bw'ajja abatuukako nga bw'ayagala n'akola byonna byagala nga bawummudde kati security yeetaaga okwongerwamu amaanyi si be baana babasoose bw'ogendewo omuyimbi nga Musuuza security gyeri yadde nga alina n'eggaali emutambulirako bw'ogendewo omuyimbi nga Bebe Cool security gyeri ewaka yadde nga alina n'eggaali emutambulirako Kamiliyoni kyekimu kababere babakingi saha kati kitegeeza nti Fangoni Forest security yineemu yokka ya ggaali ekyo kiba kibi nnyo kitegeeza mbu twetaaga okurecruitingayo security eya gate
toyina bw'okakasa abantu nti bw'otambula n'ogenda mu bivvulu obeera safe kyokka ng'ate wo toli safe. Kitegeeza bwe kiba kyetaaga military police oba Uganda police edde ku gate kikolebweko. Abawagizi ba Fangoni Forest essaawa eno basalutinga Bakabadiya ne basalutinga Bafande Mudogo nabo bonna abeetooloddewo. Naye gwe tomanyi bawagizi ba Fangoni Forest kikye bayinza kukola senga olunaku lukya amawulire amabi ne gafuluma ku Fangoni Forest. Tomanyi. Emabegako omwaka oguwedde abantu abasooka okujjaawo baali beegezaamu. Kyali kirina okuwa alert eri security. Tibana abegezezaamu bwe baba bakomye ku geeti tusobola okukonteininga abayinza okusala geeti. Era nze nali mmanyi nti ekyo kyakolebwako. Naye bano bwe bazze kubuuza bibuuzo. Fabaka mu details z'ensonga tuba tukiraba. Palaso bazze kubuuza bibuuzo. Bibuuzo ki byabadde babuuza? Nti security weeri muloza tetusobola kutuuka ku geeti. Awo ne beddamu nti basobola. Security weeri muloza tetusobola kuyita ku geeti ne tuyingira. Ne beddamu nti kisoboka. Security weeri muloza tetusobola kwonoona bintu biri mu geeti munda. Ne beddamu nti tusobola. Ebyo ebibuuzo babyezzeemu babyebuuza ne babyeddamu. Bwe bamaze okwebuuza ne beddamu ebibuuzo ebyo kati ne bagamba tetusobola kwonoona bintu ne tuvaawo ne bakyeddamu. Kati waliwo ekibuuzo ekisinga okuba eky'obulabe. CEO tetusobola mutuusaako obulabe ne tufulumawo. Kyekiddako. Bwe kiba nga abaasooka baakoma wabweru, abazze bayingidde gate ne batakoma ku gate ne babaako ne beboonoona. Eyo sigino. Obwo bubaka bulina gye bulaga. Gye bulaga gye tutanategeera naye nga waliwo obubaka obwo gye bulaga. Kati wano wensabira Alien Skin, wensabira Bafande Mudogo, wensabira aba Ibra Kabadiya, Coach Kerement. Mulekeraawo mwenna okutambula n'ekimenke ekiro. Nomutalekaawo mutasobola gaadinga waka. Singa obudde bukya nga buli omu yeebase bwebasi. Kitegeeza nti ono wadde mbukola kyaba kyayagala. Palaso olw'essente z'alina ayonoonye ebintu by'asobola okusasula. Singa olubudde bukya ne bamuteeka mu mbuga z'amateeka. Era ekyo tebakulimba nti akikoze by mistake n'okujja ku ssiini n'okweraga. Yadde asobola okuteekayo abantu be n'asigala wabweru. Naye alina message gy'asindika. Kati bwe kiba kyetaagisa Uganda Police yebedda ku gate tuteekewo Uganda Police because sente zikisasula weeziri. Bwe kiba kyetaagisa military police tutufune military police tugiteeke ku gate sente weeziri ezisobola okukikola. Dani okufuna obuzibu obusinga ku ekyo because ensi teri willing kuwulira amawulire mabi gasinga ku ekyo. Omusajja azze ne yeebuuza ebibuuzo n'abyeddamu. Gwe nabo oba osobola otuuka ku nnyumba n'oyonoona ebintu oba otaddewo ebbaluwa eraga nti wenkomawo kati nnyingira. Ani ali wiringi okulinda abasajja abo okuyingira batuuse obulabe ku kimenke oba ku famire ye? Security ya Fangoni Forest mwetereeze. Bwe kiba nga temumala mugambe kimenke ku gate tuteekako Uganda Police oba military police. Tetuli n'omuliri n'ogumu wiringi kufuna amawulire mabi gasinga kwago. Teri ayinza bibagamba. Ono Fangoni Forest. Yes, ndowooza mubiwulidde naye nga tuli ku NCK TV era woba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga amawulire go gakyali mangi nnyo ddala era tujja kuba nga tugakutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe.